abayizi okuva Makerere ne Kyamboga besibinjigini nga bagala okuyingira Parliament obeeko ekiwandiiko kye batuusira Speaker Anita Among n'akulira oludda olwabula gavumenti Mathias Mpugansa bakwatiddwa poliisi ya Parliament nga bakutuuka ku wankaaki ayingira mu kifo kino. Abayizi badde b'endanisa amagondolo ga University basubira nga bakutte ebipande bazze okwemulugunya ku miwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obulijjo okulinnya nga bifuuse ekizibu okubyetuusaako okubanga nti no prices za commodities ziri waggulu. Era njagala okubakakasa petition eno tugenda kugireceiving tugitwale ewa lopo agenda agisomewo ku floor. Okutambula kw'abayizi bano kuvudde mu kaseera katono bwe bayimiriza ebyokulindira ku Parliament ekivuddemu akanyolagana ekisibye by'entambula ku luguudo lwa Parliament. Banyonyodde nti ebintu ebirinnya ebbeebi ebyo ebikozesebwa mu lwa bulijjo kireetedde obulamu naddala oba omuntu owa bulijjo okukaluba ne basaba Parliament ekinogere eddagala bunnambiro. We have come here to take our petition to the leader of opposition and the speaker to the Parliament because all parties have stayed quiet. People are suffering. Prices are high. Stop is expensive. Abayizi balwanaganye ne poliisi okumala ekiseera. Gavumenti ezinyonnyola enfunda ez'enjawulo ng'embeera eno y'emiwendo okulinnya bwevudde ku bbeeyi y'amafuta ag'okulinnya saako n'olutalo olwa ne Ukraine. Singa babadde bagenze mu katale poliisi yandibagaanye naye bazze ne petition yaabwe ffe nga babaka ba Parliament tugamba tugenda girecevinga kubanga yino platform yokka gye tuyina okulaba ntureceivinga ensonga z'abantu. Parliament erina kuba yabaki ate yammwe okusingira ddala kubanga abantu bonna badde basirikidde ebbeeyi y'ebintu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Luko Besigire ategeeza nti abayizi 10 bakwatiddwa nga bagenda kugulwako emisango egy'okuma omuliro mu bantu. Prices are very high, soap is very high, cooking oil is very high. We can't afford cooking oil as students. Tubayina nga banaku bo bava ku ssomero lya Makerere University, abalala bana bava ku ssomero lya Kyambogo University, nga n'abalala bava ku ssomero lya abasatu bava ku ssomero lya Makerere Business School wali Nakawa. Kuba kye tumanyi nti abantu abatera okwagala oleeta petition eri speaker bajja mu buntu batwala ekiwandiiko si kujja na bukodyo na bubaddi kugala nguudo ebintu ebifaananyizako bwe bityo. Beri Lutale Rachel Nakasi ne Nazifa Nampera bakusakidde gule ino lwa Bukedde TV.